lero kubanga ennaku z'omwezi lumu omwezi ogwa November mwaka gwa 2022 Katonda tuteekeddwa okulabika nga tumwebaza. Yenze Ssonko Musa akwaniza ku program ag'omunda tubenga tambula fenna sawa zino 2 paka sawa zibeera 3 wakati mu kwongera okulabika nga tukukumira ku ntiko y'okumanya. Katonda tulina okumwebaza olw'ekyengere ky'obulamu ekyo kyatuwadde. Enkuyanja n'enkuyanja y'abantu leero butuuse nga si balamu. Ngokuva omwaka guno olwatandika Allah ekitiibwa abajjuludde. Naye bw'obanga oli mulamu oyise emikono mu maaso n'ogamba nti alhamdulillahi rabbil alamin, yatugamba munsabe nja kubawa. Bwe mmala obbawa munneebaze ate oluvannyuma mwongere munsabe nnyongere okulabika nti ate mbawa. Tusaba Allah yongere okubanga otuwa ekyengera ky'obulamu. Kiriza obugumiikiriza busaagala buwanvuya nnyo because akadde akongedde okulabika nti mukwano gwange katambudde. Wabula nkwebaza gwe ali ku TV yawo otulabira ku Free on Air, Go TV, Star Times, ali ku Afro Mobile mukwano okolera ddala amakulu mangi okubanga oli ku Salamu TV program ag'omunda. Leero ng'ennaku z'omwezi lumu omwezi ogw'ekumi n'ogumu 1981 gyenkututte wane waffe e Kampala e Uganda. Buli tukidde olunaku luno olwaleero era singa nannyini lunaku luno because omugenzi elitumine leero olunaku luno ng'ennaku z'omwezi lumu omwezi ogw'ekumi n'ogumu 1981 lwe lunaku eriiso lwe baali kuba nga bali mu lutalo olwaleeta gavumenti eno mu buyinza. Elitumine tumujjukira bulungi nnyo oyo gw'olaba. Olunaku luno olwaleero ng'ennaku z'omwezi lumu omwezi ogw'ekumi n'ogumu 1981 gavumenti eno eri mu buyinza ekulembera General Kaguta Museveni leero nga bali mu lutalo emmundu eyongera okulabika ng'etokota. Jjukira bano bayingira mu nsiko mu mwezi ogwokubiri 1981 lwe bayingira mu lutalo emmundu eba eyongera okulabika nti etokota buteddiza Elitumine oyo gw'olaba omugenzi kati y'omu ku basajja kugamba essasi eryasooka okuvuga ekabamba oyo yasooka okulabika nti munnange abikkula akabaati emmundu n'eyongera okulabika nti etokotera ddala. Wabula oyo yali munnakibiina kya NRA National Resistance Army nga abayeekera bayingidde mu nsiko okwagala okusuula gavumenti ya Milton Obote ey'okubiri. Abasinga obungi mumanyi nti bajjako Titookero naye yali Milton Obote ye gavumenti gye bayongera okulabika nti basuula mu bitundu eby'Eruwero district. Emmundu eyongera okulabika ng'etokota mu bitundu eby'Bukomero. Ebukomero emmundu etokota. Olunaku luno olwaleero nga President Kaguta Museveni bali mu lutalo ne Lieutenant Elitumine bali mu lutalo emmundu eyongera okulabika nti etokota. Elitumine eyali amanyiddwa ennyo ng'omu ku bavubuka abalwanyi abeesigwa bagamba nti yeesi y'oyo ono mu bitundu eby'Eruwero bamujjukira olutalo luno nga lutandika. Wabula wakati mu kubanga emmundu eyongera okulabika ng'etokota buteddiza Elitumine mu bitundu eby'Obukomero emmundu eyongera okulabika ng'etokota bafuna obulumbaganyi. Mu kufuna obulumbaganyi ogenda okukkakkana abatamanya ngamba abaabalumba ne basobola okulabika nti balumba. Era olunaku luno olwaleero Elitumine bwe bakuba essasi limukuba mu maaso mu liisi erimu. Era eriiso lya Elitumine si kyangu nnyo omuntu kulabika nti abadde alimanyi olw'ensonga abadde tajjako galubindi ezo eza black. Wabeeredde nga Allah akyamwadde ekyengera ky'obulamu nga tosobola kulaba liiso lye era ng'abeera mu galubindi ezo eza black z'olaba. Naye ng'eriiso eryo baali ku lunaku olwaleero nga bali mu battlefield saidi z'Ebukomansimbi emmundu etokota ereeta gavumenti eno mu buyinza. Oyo bamukuba eriiso bamuleeta emulago mu ddwaliro asobole okulabika nti ajjanjabibwa afune treatment. Wabula ku kusinziira ku Dr. Stanley Muhangi eyali amujjanja naga nti ono obulamu buwone tetusobola ne bamutwala e Nairobi mu Kenya asobole okulabika nti afuna treatment eri badokita abaspecializinga okulabika nti bajjanjaba omuntu abafunye obuvune. Era ono bw'amala okujjanjabibwa naga nti sijja kukomaawo n'ayongera okulabika nti mukwano gwange akomawo mu lutalo yeegatta ku banne mu bitundu eby'Eruwero okwongera okulabika nti mukwano gwange abeegattako. Laba Allah w'ekitiibwa bamujjulula mu mwezi ogw'omunaana ng'ennaku z'omwezi 25 omwaka guno 2022. Elitumine yafiiridde ku myaka 68 egy'obukulu. Yafudde nga ali ku ddaala lya retired mu ddaala lya Foster General nga ly'eddaala lyaliko Elitumine. Yensobola kinjagadde tujjukire leero ng'ennaku z'omwezi lumu omwezi ogw'ekumi 1981 Elitumine lyakubibwa eriiso essasi mu bitundu eby'Obukomero
bugenze kutuuka olunaku olwaleero yandibadde era alujjukira n'agamba nti olunaku luno eriiso lyange lwe baalijjamu wakati mu kulabika nti gavumenti eno ejja mu buyinza. Egyolaba yali maiti ya muganda waffe Edith Mwine eyali Foster General Mulamba mu magye g'eggwanga erya Uganda lwadde yalinga yatayalinga. Ensonga lwaki njagadde ekyafaayo ekyo mukwano twongere okulabika nga nakyo tukijjukira. Kkiriza nsobole okulabika nti nkujja yeeyo because akadde kwongedde okulabika nti katambudde ku mulirwano munda mu ggwanga erya Congo n'eggwanga erya Rwanda tebinnatereera. Unaku lwajja nakuwadde amawulire wano agakwatagana ku ggwanga erya Rwanda n'eggwanga erya Congo. Leero pulezidenti w'eggwanga erya Congo Felix Tshisekedi akubidde deputy ambassador w'eggwanga erya Congo munda mu ggwanga erya Rwanda n'amugamba oti sooka okumewuka ewaka. Abakungu b'eggwanga erya Congo abakolera emirimu gyabwe munda mu ggwanga erya Rwanda jjukira nti buli ggwanga amawanga mangi gaba galinayo ebitebe ziyite embassies bawagambe mugalewo mukomewo waka. Mukomewo mugalewo waka waliwo bitatambula bulungi. Amulira ag'omuntu gategeeza Democratic Republic of Congo Felix Tshisekedi agamba banywanya b'omukago aba African Union ne East African Community bagezaako okwagala okulabika nti batunyigiriza tuteeseganye n'abatujju. Felix Tshisekedi agamba pulezidenti w'eggwanga erya Congo tetusobola kuwa mukisa gwonna kwogerezeganya n'abatujju. Omwogezi wa gavumenti y'eggwanga erya Congo naye avuddeyo naye okwongera okulabika nga kinoganya nti tewaliwo mukisa mulala gwonna tetusobola kuteesa n'abatujju. Agamba wanga okuli eggwanga erya Rwanda bagezaako okulabika nti batudyekadyeka tusobole okulabika nga twogerezeganya n'abatujju. Ogwo omukisa tetusobola kugubawa. Abayekera bagamba nti bayekera ba M23 bongera okulabika mu bitundu mu mambuka ga Kivu province emundu eri etukotanga butiddiza. Kati gavumenti y'eggwanga erya Congo egamba tetusobola kwogerezeganya n'abatujju. Ogwo omukisa tetusobola kulabika nti tugubawa. Bonna bakola enteekateeka okwagala okulabika nti tubasinkane twogerezeganya nabo otuula otya ku mmeeza n'omutujju. Abantu abasobodde okulabika nti abatirimbudde abantu bavudde mu ggwanga lyaffe bagenze bizinesi zidobonkanye ate ffe tumuwe akatebe. Oyo omu ku basajja bakulembera ba M23 General Mulamba agamba nti naffe tugezaako okulabika nga twagala tutule ne gavumenti ya Felix Tshisekedi twogerezeganye. Gavumenti y'eggwanga erya Congo egamba ogwo omukisa tetusobola kugubawa. Bannansi b'eggwanga erya Congo bongera kulabika nti beekalakasa enkya n'eggulu bavumirira gavumenti y'eggwanga erya Rwanda ne gavumenti y'eggwanga erya Uganda mbu bebongera okulabika nti bavujjirira omusimbi eri abo abayekera ba M23 basobole okulabika nti badobonkanya obutebenkevu munda mu ggwanga erya Congo. Okusinga ennyo bazisimbye nnyo munda mu ggwanga erya Rwanda. Gavumenti y'eggwanga erya Rwanda eyakulembera Paul Kagame evudde neyongera okulabika nti ekira kikeseza olunaku luno olwaleero Paul Kagame asobodde okwogerezeganya ne minisita ne ssaabawandiisi w'ekibiina ky'amawanga amagatte Antonio Guterres wakati mu kwongera okulabika nga amugamba nti munnange neiba wange nti afuukuuse neiba wange atabuse takyawuliriza n'essimu nzikuba tazikwata. Paul Kagame akubira Felix Tshisekedi essimu naye essimu tagikwata. Kakati amawulire ag'omuliro gategeeza Felix Tshisekedi akyaganye okulabika nti akwata amasimu era agamba omuyambi we sooka otegera essimu kye ano yakuba eva Uganda evaawa eva Kenya eva Rwanda mu ggwanga lya Angola evaawa essimu kati alondoba mu nnondobe Felix Tshisekedi. Pulezidenti w'eggwanga erya Congo Paul Kagame agamba nti nsobodde okwogerezeganyako ko ekiro ekikesiza leero ne Antonio Guterres ssaabawandiisi w'ekibiina ky'amawanga amagatte tulabike nga tubaako okukkaanya n'okuleeta emirembe mu regioni yaffe eya East Africa. Tulabe ebintu nga tubisobola bigonjoola. Felix Tshisekedi agamba nti era Paul Kagame bw'amaliriza okwogerezeganya ku ssimu n'akubira ne chairman wa African Union pulezidenti w'eggwanga erya Senegal amugamba nti wayi nti munywanyi mumukubire kasimu akakkane tubeeko ensonga zetusobola okulabika nga tukkaanya omulungi atwala ku Salamu TV programu ag'omunda. Eggwanga erya Congo n'eggwanga erya Rwanda ebintu si birungi. Obunkenke bw'amaanyi ebya ddala oli okutandika okugamba nti abantu bange muveeyo musooke mukomawuka ewaka tubeeko bye tusobola okulabika nga tutereeza tomanya essaawa yonna kayinza okulabika nti kabikuka. Eggwanga erya Congo tebazannya boolaba abo abawangalya mu bibira then n'eggwanga erya Rwanda lyo ligamba nti naffe temujja tunyugira mu nnoga awo emberebezi weeri. Amawanga ga Africa gateekeddwa okuvaayo bwezingire butasamuka butassamwoyo basobole okutuuza bano. Ekitali ekyo
singa embeera yongera okulabika nti etambula bwetyo nga Rwanda eyongera okulabika nti ewanda omuliro neggwanga erya Congo nalyo liwanda omuliro ojja kumpulirira embaga etali akwaniriza bagenyi amini bagole wabuli okwaniriza amasasi n'abantu okwongera okulabika nti bafa. Musajja mukulu fresh kede nakugambyeko olunaku lwajjo nti ateekateeka akalulu kagenda mu maaso n'okubanga kateekebwateekebwa then alina okulaga bannansi b'eggwanga erya Congo nti abange nti waliwo abatuyeekera ebintu biganyu okutambula obulungi, waliwo abavujjirira omusimbi abayeekera abatugezezzaako tukyalwana nabo ABCD kati embeera bwetu bwekyali eggwanga erya Congo n'eggwanga erya Rwanda ebintu tebinnatereera. Nkugambye agambye deputy ambassador galawo office n'abakungu mwenna musooke mudde waka mukomewoke waka twongere okubanga tweterezaamu ebintu si birungi. Abamu bannansi b'eggwanga erya Congo bawanise ebipande nga bavumirira Uganda n'eggwanga erya Congo n'eggwanga erya Rwanda mbu abayeekera abo aba M23 twandibanga tulina kye tukimanyiiko. Awo embeera mukwano gwange beetu bwekyali munda mu ggwanga erya Congo wano ku ssemazinga wa Africa ebintu si birungi ebyaddala ebintu si birungi obunkenke weebuli buli omu okwongera okulaga nti alaga munne nti nange nkusobola bwetubanga twasaza okulaga nga tuba kutera ku minzaani Congo esingako eggwanga erya Rwanda. Congo limu ku mawanga agasinga obwavu mu nsi yonna kyokka ate nga lirimu ku mawanga agasinga ebyobugagga eby'omu ttaka naye mukwano gwange nabo tebanyigirwa mu nnoga lwaddenga ne Rwanda ntono naye naye si begamba Paul Kagame aga nti naye atandise okulabika nti ateekateeka abagambe bongere okulabika nti mufuna enfo singa wabaawo yenna atakuleba tamusiiwa doozi weeri tusobole okulabika nti mukwano gwange tugimuwa. Njagala okulabika nti naye nkujjayo ate tusobole okulabika nti tugaziwa because oli mu programu ag'omunda oli wano ku Salamu TV amuli gongedde okulabika nti gajja nakuwadde okwegezesaamu kw'abasajja abamanyiddwa nga America eggwanga erya South Korea beegezesezaamu olunaku olwajjo amuli gongedde okulabika nti gafuluma okuva mu kibuga Pyongyang kibuga kikulu kya ggwanga lya North Korea likulembera musajja mukulu amanyiddwa nga Kim Jong-un mutabani w'omugenzi Kim Jong-il ate nga muzzukulu wa Kim Il-sung avudde n'alabula eggwanga erya America n'eggwanga erya South Korea kwotika n'eggwanga erya Japan abagambye ata Kim Jong-un abagambye nti byonna bye mukola mu bikole vulugu yenna gwe mukola mu mukole ebyokwegezesamu mujjayo ennyonyi 240 muzigeza mulagaani mutugambye nti mulina okusosonkereza ku mwongero okulabika nti mukola kino mukimanyi Kim Jong-un eggwanga erya America n'amawano mu nsi yonna ssebo naffe tuli kusuza ebyokwegezesa wulya North Korea begamba munda mu bingi bakologa intelligence ebyokugezesa ebagambye mumekinga sure nti byonna byemwegezesaamu mwegezeseza mu bwengula bwammwe era mu matwale gammwe. Singa kana atanda ennyonyi y'omusajja Omumerika oba y'omu South Korea nejja neyingira mu bwengula bwaffe maybe lomana nti mumuvayo ne mutuvumirira ne mugamba okugezesa kuno si kulungi then okugezesa kuno kumwongera okulabika nti mukola mulubiridde ki bagiyita North Korea ogwo muzinga yoyo president w'eggwanga erya North Korea Kim Jong-un tamanga boolira baawo buli bali agambye kulabika nti liwa biragiro abiwa era Japan yesinga okukakasa nti emizinga egisinga obungi egiva mu North Korea gigwa nnyo munda mu mazzi agamanyiddwa nga Sea of Japan. Eggwanga erya America n'eggwanga erya South Korea beegezesezaamu olunaku olwajjo wakati mu kwongera okulabika nga buli omu alaga kikyalinawo mu maanyi agawaggulu mu bwengula ennyonyi twasobodde okuba nga tuzikulaga essaawa eno nkulaga ggwanga erya North Korea yoyo Kim Jong-un enkya neggulu agezesa emizinga agamba nti singa bukya ku makya ne mwongera okulabika nti muyingira mu bwengula bwaffe nga tetubawadde lukusa kuyingira mu bwengula ye nga tutubewa batya naffe tulina bye tuteeseteese nuclear final stages zaffe ziri ku final stage tusobola okukola kyonna ekisoboka kuba mu akafaananyi ennyonyi y'omusajja amanyiddwa nga Omumerika eyo gy'olaba eri waggulu mu bwengula ezze neyongera okulabika nti egenda mu matwale g'omusajja amanyiddwa nga mu North Korea n'omu North Korea n'agenda n'agesa omulaba oyinza okumuyita omwana omuto naye nga ssebo mufumbo alina mukyala we gwolaba ssebo musajja mufumbo yawasa mu mwaka gwa 2012
olw'oluvannyuma lwa taata we okufa oyadda mu buyinza Kim Jong Un ayina akakyala ke kamanyiddwa nga ka Lee Sol-ju mukyala wa Kim Jong Un amanyiddwa nga Lee Sol-ju nga bonoga nti ani nti si bwasani nti ayinani nti ayina mama Hiba naye kakati oli ayina Lee Sol-ju ke kakyala aka Kim Jong Un gwolaba eso tomulaba n'omugaya oyinza omulaba noga nti nga mumpi okumulabako obulabi bannansi b'eggwanga era North Korea bamulabako obulabi bakaaba kugamba nanaffe bwe tulaba kabaka waffe empologoma ya Buganda abantu ne beeyala ne bajjayo engoma ne bazina okulagwa ekitiibwa ky'obwakabaka wa ne Buganda then ne mu North Korea bakaaba olaba ne mu North Korea bakuza birthday ya jjajja wa Kim Jong Un birthday imagine yafadda naye birthday bagikuza eya jjajja wa Kim Jong Un neya taata we birthday amazaalibwa ga jjajja wa Kim Jong Un mu North Korea bagakuza bamulabiraga nti lengera omwana w'omugenzi ne bakaaba kakati ne bamukakasa bw'abasize okulabika nti mukwano gwange akasuka alabudde eggwanga erya America n'eggwanga erya South Korea abagambi mutakula bye mutakula nga mubitakula kitono muyinza okutakula ebitatakulikika North Korea mukwano gwange bwetyo bweyongera okulabika nti erabula ate kyabaategeeza bakitegeeza olwolaba oyo enviiri ayiringa ensalamu gyazisalamu mu nsalamu ya kimemeya katikiriza nkuumuzemuko katono nzije twongere okubanga tutambula ffenna pulezidenti w'eggwanga erya Russia Vladimir Putin aganye okuddamu okutukiza endagaano ey'okukkiriza eŋŋano okulabika nti eva mu ggwanga erya Ukraine egende mu mawanga amalala agamba musajja mukulu Vladimir Putin nti endagaano eno nagiteekako omukono kwagala ŋŋano egende mu mawanga g'abaavu ngenza okukizuula ng'eŋŋano eno bw'eba etambula emmere eziba zitambula konteyina ze ezirimu eŋŋano bwe ziba zitambula ku mazzi teziba zokka abaana bateekamuko ebikikinyike benzija nabyo Putin kiki kyatidde kkiriza nkumuzemu nzije tube nga tutambula ffenna oli mu programu ag'omunda ku Salamu TV. Eno ye Salamu TV. Vimba ni MTN Kabode Super as you pay mpola for this smartphone. Make calls, update your WhatsApp status, watch YouTube, and Google anything under the sun with 2 GB worth of data every month for 7 months. Simply make a small deposit of 99k and pay the balance mpola. You can pay in daily, weekly, or even monthly installments while you enjoy your new phone. So what are you doing today? Visit any MTN shop near you and get the MTN Kabode Super easy. ayiwa data bana mama John ati migugu gitwara wabanange kanobe nkulekera amakago otandika otugenda kusomero n'ojja y'abaana nga bagenda kukola bibuuzo n'abatutte basome amasomo gagenda kubayamba mu nsi kwani yagambe nti bye basoma tebigenda baya monokotolito fete twamusoma ate mwamusoma si ababonyaabonye n'abatutte mu Mengo Technical and Business Institute Nansana basomesa diploma na certificate mu gutunga ibyarani ugukanika imodoka no kuzivuga iby'amasanyaraze ukwoca orodingi ibyo kuzimba ibyo kubajja ugukanika computer na sale teaching n'amasomo amarara mangi nnyo umwana agenda kuva mu Mengo Technical and Business Institute ngagenda kwitandikiraho umurimo fasi kunonya murimu bisangibwa hariya Nansana ku Kiboroka imabega wa chachi ya Posta Bugembe. Omulimu omulungi nga gukusasula bulungi y'ensibuko y'obulamu obulungi era obweyagaza Hebra International weeviiriddeyo okuyamba anti yeetaaga abakozi abakola emirimu gy'awaka bamakanika b'emmotoka ab'ETC abakola mu supamaketi basupervisors abakola mu restauranti nga bagenda kukolera mu mawanga nga Kuwait, Qatar ne Saudi Arabia. Omusaala gutandikira ku kakadde kamu n'ekitundu okutuukira ddala ku bukadde 4 n'ekitundu. Interview zigenda mu maaso bwe kyolina okukola tukamangu weewandiise ng'omukisa guno gukyaliwo wabula jangu n'ebbaluwa ya Interpol, passport, CV y'abalongoosa eriggwe ayagala omulimu gw'okulongoosa, passport photos n'ebbaluwa ezikwata ku bulamu bwo. Hebra International esangibwa Kampala Bukoto emabega wa Kenjoy Supermarket. Essimu 0759 85 67 11 oba 0701 72 16 79. Beba Hebra International. No bathing before match day. Crazy!
Watch all 64 games of the world's biggest football tournament live on GoTV. Get a decoder for 25,000 Uganda shillings and upgrade to GoTV Super for only 39,000 Uganda shillings. Now that's crazy. GoTV Uganda. Love it. Eno ye Salam TV. Webali nnyo webalire ddala mukwano yonna gy'oli gwewe na ali ku Salamu TV akadde kano nga mukwano gwange otulaba ky'okola kye kisinga okuba nga kituufu akadde konna okulabika nti mukwano gwange obeera ku Salamu TV abali ebweru w'eggwanga olwo mukwano gwe bamuyita Yahya ali mu ggwanga lya Take ajasinzira okulabika nti mukwano gwange atatula wano mu programu ag'omunda na buli omu yenna mukwano abali ebweru w'eggwanga nammwe mwebale kubanga mutwagadde naddala ng'oliko Afro Mobile manya bumanya nti Salamu TV programu ag'omunda nange Ssonko Musa atuba tutambulira ddala kutekana bana Uganda wonna wulyawo ng'oli mu ddiiro ly'ompolampola otaddeko Salamu TV banange mwebale kutwagala webale butajjangu oku abali ku Star Times abali ku GoTV free on air Afro Mobile wabali kuba nti otambula n'okumanya kiriza mu kitundu kino ekyokubiri tuyingendire ddala munda mu ggwanga era Russia musajja mukulu amanyiddwa nga Vladimir Putin avuddeyo nayongera okulabika nti mukwano gwange agamba nti kano kayinza okuba nga sekekadde okwongera okulabika nga nziramu okuttukiza endagaano yateekebwako omukono jjukira nti defense minister w'eggwanga erya Russia Sergei Shoigu ne defense minister w'eggwanga erya Ukraine basisinkana munda mu ggwanga erya Turkey owamusajja mukulu Recep Tayyip Erdogan basobole okulabika nti boogerezeganya era endagaano eno neteekebwako omukono wabula kano nako kwekategeera nti oli mu programu ag'omunda abasajja abamanyiddwa nga aba Russia defense minister bwe yajja ow'eggwanga erya Russia agenda okujja ng'ow'eggwanga erya Ukraine amaze okuteekako endagaano ku lupapula n'afuluma mu luggi then defense minister w'eggwanga erya Russia naye najja ateekako omukono bano ababiri ne batasisinkana Take yakola ng'omutabaganya ne babaako ennaku ze beewa nti kati zino eŋŋano eno esobole okulabika nti efuluma jjukira nti amawanga gaali gavuddeyo okwongera okulabika nti gakaaba nga gagamba nti embeera y'emmere mu mawanga eyongedde okulabika nti eri waggulu akamere kafuuse akamere amawanga mangi wano gayimiriddewo ku ŋŋano nakugamba nti semazinga wa Africa eggwanga erya Egypt lyeryoka eggwanga erisinga okukonsuminga ku ŋŋano eno semazinga wa Africa tugabana eŋŋano eno batugikonsumako ebitundu 4 ku buli 100 ku ŋŋano eva mu mawanga gano naddala mu ggwanga erya Ukraine then kati eŋŋano yonna ebadde esinga okulabika nti etambula amawanga gagikozesa chapati nefuka chapati ab'emigaati abeerindaazi mungeremu obw'endala wano Uganda ndowooza ffe kiki kye tusinga okukozesa sibu ndowooza tusinga kukozesa lyandibadde ettooke tusinga okulya n'ettooke nayo kati tirikyagulikako liri ku mitwalo 7 nabali mu katale keekamu ekyawano nga antisalaga nti enkota emitwalo 4 mitwalo 3 mitwalo 5 noga nti enkota ettooke lye tulima wano nti ebbeeyi bwetyo then kati eŋŋano eyongedde egenda kwongera okulabika nti erinnya omusajja amanyiddwa ng'omu Russia Vladimir Putin yabudde n'ategeeza naga nti tagenda kuttukiza ndagaano eno ng'agamba nti endagaano eno ezeemuko kigoye weezinge Putin agamba ebimu bye twasayininga si bwe biri waliwo ebimu bye twayogerezeganyako bye biriwa anti oli mu programu ag'omunda olwo nsaba okulwa mukwano gwange kyekiri kyegamba nti programu ngiteekateeka ninaggwe mu birowoozo Putin agamba twalagira nti eŋŋano eyo bw'eva munda mu ggwanga erya Ukraine etambule ku mazzi buterevu bulambalamba Russia esobole okulabika nti obuvunaanyizibwa bw'eggwanga erya Turkey esobole okulabika nti erisiivinga emmeeri eziba zireese eŋŋano eno kwoteeka n'empumbu then eva wesobole okusaasaana egende mu mawanga g'abaavu Putin agamba eŋŋano eno tukigiwangako bano bakyerupe twakkiriziganya etuuke ku mawanga g'abaavu amawanga amaavu gasobole okulabika nti gakozesa eŋŋano eno tugenza okukizuula nga birala Putin agamba nti eŋŋano eno ebadde eva munda mu ggwanga erya Ukraine bw'ebadde etuuka mu makkati mu nnyanja nga tennakwasibwa amagye ga ggwanga lya Turkey basobole okugisupervisinga bagitunuulye nti ddala kituufu batuusizza ŋŋano babadde waliwo corridors awo imagine oyinza okwebuuza ku mazzi corridors zivaawa nti kubamu akafaananyi nti ovudde wano bakusindise nti ali nti Umaru Kikaye bamusindise agende e Masaka
mu kutuuka Empigi mu mmotoka mwatambulira bamutisse emaali nti emaali yino agitwala Masaka n'atuuka Empigi naga nti kampitire wano kulukwatagana ku lugendo Gombe n'ayitiraawo artist anaagwera ekyabadaaza naye nga yitidde eno Gombe then kati mu makkati akukukakuko okuva ku main road ebikikinyikaawe bitikibwa ku mmeeri eyo tobimanya. Kati Putin agamba waliwo ebikikinyike ebyongera okulabika nga biteekebwa ku mmeeri zino eziba zireeta eŋŋano. Putin agamba ku lunaku olw'omukaaga baakuba emmeeri ye. Mu kukuba emmeeri okunoonyereza kulaga endabiso z'omusajja amanyiddwa ng'Omurussia zimulaga nti nti ku mmeeri yali etwala eŋŋano mwe mwava omuzinga ne gugenda ne gukuba emmeeri y'omusajja amanyiddwa ng'Omurussia. Putin agamba nti emmeeri etwala eŋŋano ate evaamu etya amasasi evaamu etya omuzinga nabwe ekitulaga nti until further notice teriri kulabika nti tuddamu okukkiriza eŋŋano era omukono sigenda kuddamu guteekako. Putin agamba n'ekirala Ssonko abantu kibagambe nti eŋŋano eno twagikkiriza egende mu mawanga g'abaavu agatalina emmere agakoseddwa ebyeya agakoseddwa omusana nga bo bayimiriddewo ku ŋŋano eyo. Putin agamba tugenza okizuula ng'amawanga galukalula Bulaaya bali ku ŋŋano beegiriisa bali ku ŋŋano bagamba siikamu capati awo siikamu donut kikola kino. Putin agamba nti agamu ku mawanga agali mu konshuminga eŋŋano eno gatuteekako nati. Mawanga galukalula Bulaaya bali ku ŋŋano y'eggwanga erya Ukraine ku ŋŋano y'eggwanga erya Russia bali awo kugamba n'ebigere bawuuba. Putin agamba nti olwo oluzannyozannyo sisobola kulabika nti ndukkiriza olwo oluzannyozannyo sisobola kulabika nti mukwano gwange ndukkiriza era ogenda okukkakana agaanyi. Agamba nti kano kayinza okuba nga sikeekadde okwongera okulabika nga tukkiriza endagaano eno okuddamu okulabika nga tugittukiza okusobola okulabika nti egenda mu maaso. Putin abigaanyi agamba nti gye kimala era kati kitegeeza nti eŋŋano egenda okuddamu okufuluma egenda kuba ntono kubanga Putin abadde agiwaako obukuumi n'okubanga omutaka amukakasa. Pulezidenti w'eggwanga erya Turkey Recep Tayyip Erdogan avuddeyo n'agamba nti Putin nze mumanyi essaawa enayinza okuba nga ali waggulu naye njagala kwogerezeganya nemmuze tusobole okulabika nga tukkaanya addemu ateekeko omukono. Awo embeera bweri. Putin agamba nti eŋŋano eno mu ntambula gye beetambula mu konteyina abaana tani ne tani abaana bateekamuko emizinga okwagala okulabika nti bansemberera basobole okunkuba. Putin abiganye agambye sijja kuddamu kulabika agambye nti until further notice. Naye kati mundekeremu kuka break n'okunoonyereza okwongera okulabika nti kukolebwa. Njagala kulabika nti eyo nkujjayo ate nyongera okulabika nti mukwano gwange tugaziya ekitimba kyaffe oyongera okulabika nti mukwano gwange ebintu byonna bitegeera. Omusajja amanyiddwa ng'Omurussia. Russia erina esula mu buliri bwe bumu obw'enkolagana n'omusajja amanyiddwa ng'Omu-Iran. Waliwo amagye g'eggwanga erya Afghanistan. Wulira wano bulungi. Waliwo amagye g'eggwanga erya Afghanistan. Bano baatendekebwa abasajja abamanyiddwa nga Amerika emyaka 20. Jjukira nti Amerika ebadde munda mu ggwanga lya Afghanistan okumala emyaka 20 nga Amerika etraininga bapiganajja b'eggwanga lya Afghanistan. Akadde kongedde okulabika nti katuuka omwaka gwe twakuba emabega. Amagye g'eggwanga lya Afghanistan nga balina Abamerika laba omutalabaani wayongera okulabika nti akomawo. Omutalabaani mu kukomawo agali amagye g'eggwanga lya Afghanistan batandika okulabika nti babona emimbabo era ogenda okukkakana abasinga obungi ne bafuluma. Amagye g'eggwanga lya Afghanistan gegamba nti eggye ly'eggwanga bafuluma ne bagenda munda mu ggwanga erya Iran okwongera okulabika nti beekwekeyo nga bagamba omutalabaani tumumanyi ayinza okugyako omutwe ayinza okulabika nti akutta nabwe kito tetusobola kulabika nti kubanga tubadde tuwagira abasajja abamanyiddwa nga Abamerika. Training yonna gye babadde bafuna ebadde ya Kimerika. Njogera bino gondaba ku Salamu TV. Iran bakoze endagaano n'omusajja amanyiddwa ng'Omurussia ne bakkiriza bapiganajja ba Afghanistan abali munda mu ggwanga erya Iran bagende bakuba ekikopo munda mu ggwanga erya Ukraine naye nga bakikubira ku ludda lw'omusajja amanyiddwa ng'Omurussia. Russia kati bannansi b'eggwanga erya Afghanistan bapiganaje abawangalya munda mu ggwanga erya Iran akadde obudde bubakeeredde nga baga nti kati tumanyi kyakukola tubadde tetwagala annange ebyembi bisekerwa babadde tebaagala kulabika nti bagenda mu kulwana era bagamba omu ku bakomanda agamba nti tubadde tetwagala kulwana kubanga si kyetwagala naye tetulina option endala tetulina option yonna akadde kano olw'ensonga tutya okuddayo
okugenda munda mu ggwanga erya Afghanistan kubanga abasajja tubamanyi bayinza okututwala entatinda. Abatalabani tubamanyi, mutalabani singa afuna omukisa bw'ati n'akukwatako lw'otegeera nti okufumba sekoota. Kakati amagye ga Afghanistan nga galina training ya musajja mu America babagambye mugende mukuba ekikopo nga mukikubirako omusajja amanyiddwa ng'omu Russia munda mu ggwanga erya Ukraine. Russia egamba bweti egamba nti bapiiganaje abo twagala kulabika nga tubawa kasente ekikopo tugenda kikubira bwereere. Bano badde bawangalira munda mu ggwanga lya Iran naye nga bannansi baggwanga lya Afghanistan bapiiganaje kati bagenda kulosinga bagende munda mu ggwanga lya Russia basobole okulabika nti bayambako omusajja amanyiddwa ng'omu Russia. Ku kusinziira ku muliro ag'omunda gategeeza nti buli piiganaje ow'eggwanga lya Afghanistan agenda okuba ekikopo munda mu ggwanga lya Ukraine ku ludda lw'omusajja amanyiddwa ng'omu Russia ogenda funa dola za America $500 eza dola buli mwezi. Era omu Russia amaga nti tugenda kuwa ne famire yo osobole okulabika nti ebeera bulungi tujja kugiwa keya naye nga nawe omanya nti buli mwezi onayo $500 kati kubisamu kawolabe $500 buli mwezi. Dola eyinza okuba eri ku 138 kati gattagattamu awolabe sente z'abagenda okufuna. Kati amu kubapiigana gye baga nti yatwalula esiridde tubadde tetwagala kulabika nti tugenda mu kulwana naye tetulina option yonna kati tetulina option. Abasajja batuga tulina okulabika nga tulumba tetusobola kuddayo ka kuba bwe tuddirayo eka abasajja basobola okutunigunya abasajja basobola okututta tetusobola kukkiriza kati tekyali kyakukola kyonna teri option ndala tuteekeddwa okuba nga tulumba. Tewaliwo option tewaliwo solution ndala yonna okujjako okulabika nga tulumba mu ggwanga erya Russia tugende tukube mundu munda mu ggwanga erya Ukraine. Kati kubamu akafaananyi ng'amagye g'eggwanga erya America techniques ze balina munda mu ggwanga erya Ukraine balwana bakuba omu Russia ate ng'okabwa ke weeyolera kyekiro omuganda kyenga nti akabwa ke weeyolera kekakuluma enteega. Kati techniques z'omusajja amanyiddwa nga Omumerika ze yasiga mu magye g'eggwanga erya Afghanistan basobole okulwanyisa abatalabani akadde kano katuuse kakati mugenda kuba bakama bammwe abaali bakama bammwe kati bwe mugenda okwongera okulabika nti mutwala. Waliwo jjeno mulamba Hibatullah jjeno mu magye yali jjeno mu magye g'eggwanga erya Afghanistan. Hibatullah agamba nti butukeeredde bukyanga omutalabani atwala obuyinza mu ggwanga erya Afghanistan kakati ekyo kyalina kyakukola tuweereddwa ebiragiro abaana bagende batokose enkebete abaana bagende batokose enkebete munda mu ggwanga erya Ukraine yetegeera America ajja kulabanga nti eno techniques eno entambula eno yaani oyo musajja amanyiddwa nga Putin aga nti kakati nti Iran nayo tekyasobola kulabika nti ebakuumira awo mugende munoonye ekikumi ag'omunda getufuna gategeeza Russia wadde egudde mu mukwano n'eggwanga erya Iran esobola okulabika nti egiwa bapiiganaje bano agaali ejje ly'eggwanga erya Afghanistan badduka dda mu Afghanistan kiki bati omutalabani ayinza okututwala entatinda. Amagye g'eggwanga erya Afghanistan nakano kategeere ng'oli mu programu ag'omunda ku Salamu TV oli nange Ssonko Musa. America ejje lya training amagye g'eggwanga erya Afghanistan bagwa mu kika kya Naval Seal libeera jje lya ku mazzi lya America limutaseka. Naval Seal abo bebamu ku baagenda ne balumba mu ggwanga erya Pakistan bakube musajja mukulu amanyiddwa nga Osama bin Laden. Naval Seal eba yabalubbira bamutaseka bakanywa musaayi. Training eteekeddwa okuba nga yeeyo kakati n'abasajja abo abaafuna training y'omu America be bagenda okulabika nti bakikuba ekikopo munda mu ggwanga erya Russia nga bagulwanira ddala munda mu ggwanga erya Ukraine emundu esobola okulabika nga etokota. Kati Hibatullah ganaga nti butukeeredde tetukyalina kyakukola kirala kyonna okujjako okukkiriza akasajja kiki katugamba. Iran ebaga nti tukyasobola bakuumira wano mukuze muli wano mulimu kulya mmere yaffe mulimu kulya muceere mulimu kulya ngano mugende mulime oyinza okukyala mu ggwanga ly'omuntu ng'akubuddamiza oba omuntu omubuddamiza ewaka nti omugenyi abeera wa nnaku 3 beziggwako ng'omuga nti atandika okwekulizeka nti ebintu ebirina okwozebwa alina okusiimula ennyumba alina okutegeka entebe bw'avaawo olujja lulina okwerebwa then bw'asanga eri ewaffe ebutambala ekibibi aba ateekeddwa okukwata yini era enkumbi ye mugiteekateeka awo kumbi mugiteekateeka agenda alime. Iran naye gamba nti bapiiganaje tubakumyeko ekimala mukuze muzadde mulina famire zammwe muti mugende muddwande mwatrainingi bakulabika nti mulwana. Kakati no Iran ebawaddeyo eri gavumenti y'eggwanga erya Russia. Kakati bano baweereddwa akabinja ka Wana Group kabinja kababi kakubi
kakati bano bajjeno babagaye nti mujje training gye balina ya Kimerika bagende bafune ey'Ekirasha nkulabira embaga etali yakwaniriza bagole wabula y'okulabika nti Ukraine etegeera nti ategana amaanyi nga galabika masukkulumu. Njagala kulabika nti nkujjayo omusajja amanyiddwa nga Omupakistan yagamba nti byonna bigenda mu maaso n'okubanga bikolebwa. Eggwanga lya Pakistan kibuga kimanyiddwa nga Islamabad basobodde okulabika nti batukiza omukwano gwabwe n'eggwanga erya Russia naddala mu kusuubula ekikwatagana ku ngano. Eggwanga erya Pakistan ligamba ffe tetujja kubeera nga mawanga malala, twetaagatanize ngano okuva munda mu ggwanga erya Russia. Era Russia olunaku luno olwaleero bakkiriziganyiza mukwano gwange oba kusobola okulabika nti wabaawo endagaano eyongera okulabika nti ekolebwa. Endagaano ekkiriziddwa ey'okusuubula eŋŋano. Era kati eŋŋano ejja kuva munda mu ggwanga erya Russia butereevu bulambalama nga teri agikuba ku nsoloboto paka munda mu ggwanga erya Pakistan. Eyo gy'olaba ŋŋano. Kakati omusajja amanyiddwa nga Omupakistan aga nti awaayi katugistookinge kubanga abantu embeera ebayiseemu. Omulungi atulaba ku Salamu TV ensi yonna enjala eringa njala. Kati eŋŋano eyo gy'olaba gavumenti y'eggwanga erya Pakistan ga tugezaako okusakira abantu baffe. Musajja mukulu nga tannaba kulabika nti ava mu buyinza eyali pulezidenti w'eggwanga lino erya Pakistan yakyalako munda mu ggwanga lino erya Russia olutalo luno nga terunnatandika n'asobola okulabika nga abaako endagaano gye yakola. Kati endagaano gye yakola yali asakira bannansi b'eggwanga erya Pakistan basobole okulabika nti bafuna eŋŋano. Ku mulimu gwe twongera okuba nga tufuna Pakistan egamba twetaaga ttani emitwalo 30. Ttani z'eŋŋano emitwalo 30 tulabika nga tusobola okuzisitookinga zibeerewaawo ziyambeko bannansi b'eggwanga erya Pakistan. Era ttani zino ttani emitwalo 30 zigenda kubeera mu dola za America dola 1,110 dola 1,110 ezisobola million dollars eza America dola 1,110 zisobola okulabika nga ziyambako eŋŋano eyo kugamba bagenda kigula ssente ezo eza dola za America. Omusajja amanyiddwa nga Omurashaga nti ffe tetulina buzibu bwonna twetaaga pepa ttani emitwalo 30 ez'eŋŋano. Pakistan ega nti abantu baffe embeera si nnungi twetaaga okwongera okulabika nti abantu tubakuuma ng'eŋŋano weeri twagala okubalansinga ekonomi ebyefuna by'eggwanga lino erya Pakistan esobole okulabika ng'etereera. Era Pakistan egamba nti tetulina buzibu ffenna. Endagaano eno twali twagikola dda mu mwaka gwa 2022 naddala yali prime minister w'eggwanga lino erya Pakistan bwe yakyalako munda mu ggwanga lino erya Russia ne babako bye boogerezeganya. Kakati bye boogerezeganya ebibala bibyo byongedde okulabika nti bizze. Kakati n'omusajja amanyiddwa nga Omupakistan yagamba nti eŋŋano eyo tugyetaagako kopi. Era Putin awayanguwa okuteekako omukono kuba amanyi waliwo ssente ezongera okulabika nti mukwano gwange zijja. Nga nkusiibula erigwe omulungi atulaba wano ku Salamu TV. Omusajja ekitongole kya Atomic Energy Agency ekivunaanyizibwa mu kwongera okulabika nga kyekenneenya amawanga ag'enjawulo ebyokulwanyisa bye balina. Atomic Energy Agency basobodde okulabika nti batubuulidde nti waliwo report okusaba kuno kwasabye eggwanga erya Ukraine nga ligamba twetaaga ekitongole kino ekya Atomic Energy Agency musobole okujja mukole survey. Russia beyongera okulabika nga egamba nti tulina date bomb gye twagala okulabika nga tukuba oba tupasula then mujje musobole okulabika mukola okunoonyereza. Kati ekitongole kya Atomic Energy Agency naddala chief akikulira amanyiddwa nga Lafayette avuddeyo nayongera okulabika nga ategeeza agamba nti essaawa yonna bagenda kulabika nga bafulumya report ku kikwatagana ku date bomb Russia gye yagamba gye yeekubira enduulu eri amawanga ga African Union ekibiina ky'amawanga amagatte abange mujje mutegeere Ukraine erina bomu emanyiddwa nga date bomb gyeyagala okulabika nti ekozesa. Bw'owulira ekiyitibwa date bomb biba chemicals ze baba bagatta nga nkambwe ezisobola okulabika nga mukwano gwange zivaamu omukka ogw'obutwa oba okubanga zisobola okusanyalaza esisimu z'amawanga ag'enjawulo oba okubanga mulimu omukka ng'omuntu bw'ogunuusaako wassalaamu eyiye beevuunikiddwa era eyiye beesimibwa. Kakati emanyiddwa nga date bomb ekitongole kino ekya Atomic Energy Agency kigamba tuteekeddwa okwongera okulabika nga tukola okunoonyereza. Era okunoonyereza kuno mu wiiki eno nga tennaggwako tuteekeddwa okulabika nga tufulumya report twongere okulabika nga tujoleka ensi tulabe Russia kye yali egamba nti waliwo date bomb eno eggwanga erya Ukraine lyerina lyagala okulabika nti esumulula oba eyassa ddala byali bituufu oba si bituufu. Okitegeera kati report tugirinda tulabe ekinayongera okulabika nti mukwano gwange kiveeyo naye sofa waliwo agongera okulabika nti gajja batugamba nti ssaawa yonna bagenda gatuwa olw'okuba nti ga munda
nange njagala mukwano gwange ngalindirire because njagala nkuwegulire nga ddala kituufu mukwano gwange nange ndyesiga oyongere okulabika nti otambula ffenna tutambulira wamu ffenna obadde mulabi mulungi okuva gye natandikidde okutuuka wentuusize akadde kano nga mukwano gwange oli ku Salaamu TV tekigaana kulabika nti mukwano gw'omutemyako tuva ku ssaawa zibeera 2 paka ssaawa 3 eri gwe mulungi atula wano ku Salaamu TV kuva ku lunaku olwokuna paka okuva ku Monday paka ku lunaku olwokuna nebaza ttiimu eno gye nsobodde okulabika nti nkoze nayo okuli Sibo Hassane kulabika nti ebifaananyi byonna bitematema bulungi akwoteka producer program eno Malukikaye kwoteka jamani wange awo munda mu control room okulabika nti embeera yonna etambulira ddala bulungi yanze Ssonko Musa nkwebaza ne Ssonko baza yenna webale kubeera ku Salaamu TV webale kusalanoga nti yes akadde kano awentekeddwa okulabika nti ntambula sisobola gaza okusingako nokujjako kwagaliza ekiro ekirungi okwagaliza ekiseera ekirungi bwana bakkiriza allo ekitiibwa tujja kuddamu tusenkane olundi salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh akume eno ye Salaamu TV. Wedi Travel is the leading Hajj and Umrah travel agency in Uganda, offering you Hajj and monthly Umrah packages, visa processing, international ticketing, and hotel booking services that suit you best. For more information, call us at 0705 555557 or visit our website at www.weditravel.com or our social media platforms at Wedi Travel on Twitter, Facebook, and Instagram. Find us at